Kino kinayu wanji firimu yaffe ya wano bagamba abooluganda bita ate ab'emikwano inaabandeku firimu yino mweno firimu love yakuyiika zibukawo kozimba kyaliremuko nedda ye nakato zije nkyaleko ewammwe tuba tukyalira bireke tuli bulu lwasembayo okukyala twakaaba Giraffe motion films kano kali ku coming soon akakyali wa soon abikoina y'abalenzi kyetegeeza kali ku coming soon nina weesanga bamalayika sikutegeera olabe wenawe no sikanga malayika otambulanga malayika ndi mwana gwa musambwa ndi musambwa Hussein Musa Luyirika nange njale nno yenyini sinema ya Bayibuli egamba omuntu tabeerenga olwa mmereyo bano bankyala ate njagala nkuku ono olw'ekigambo kya Katonda bajja mulisa ekigambo ajja kiwulira Hawa Luyirika ye muwandiisi wa firimu eno kati bw'otandise malevu wa kukaawa kuluzi gwogeyoza kutuma kuluzi mulimu kuzanya simanyanga mama taata galamira buli week tugenda batufunayo kamu akali fresh ngamba katundu kibiriga nsusiza jogo kibiriga kulwakyamanyira namanyira ku macha namanyira mutundu n'ekiro kulwakyamanyira nteeka ono luwanya luteeka eri kibinja kuba kibirige njo okutema omuntu gira litototo kwata kunakaniya n'abafuta bagongeza njo okutema omuntu oyingiramu bino bive muto biyingiramu kayumba njo okutema kibirige bannange lwaki onyigana ebyenkya ate banaginyumiriza toyina maaso taba omwana gwa musambwa bannange snack daughter kali ku coming soon tudde onjagalira omwami bannange gwe goyagala afa bufi ono mundekeli ate gwe okyalina kana akalenzi kano bulove waka nsonga za laavu n'okutuuka Giraffe motion films aya na Uganda baleeta ndiboota zuka kano kajjidde mu ndiboota kano kasampolo sample kakyali wa soon eri ku coming soon premier yanga 13 omwezi ogwa June ngamba olw'omukaaga luno Snack Daughter